gombola tuyukiko awo together nakule omwami w'egombola yogereko nammwe olwokubanga ne mukola ki yakulya egombola baliyita batya goma bakiyita batya omwami wa bulungi bwansi tuzze naye Uganda tours. We use more of Uganda because we are promoting the Uganda businesses. Okay? Kati muzikirize ngeroki Uganda. Ate munaabane kalicho wano. Kalicho bugala. Mwadina? Bani abawangula. Even when the brethren cannot talk, even when the brethren are not free with one another, even when the brethren don't want to be talked about, even when they are living in sin. Ndabe Katonda oyo yandibanga naye musajja era nga betumwogera kubanga ddala musajja. Well, ekifo ky'omusajja mu bulamu bwa buli muntu kikulu nnyo kubanga Katonda yamwawula ku bintu byonna n'amusosowaza. Yo Bayibuli ekira butereevu nti omusajja gwe mutwe ogw'amaka kubanga ate amaka y'entabirotabiro ya buli kintu kyonna. Obanga emirembe ginaabeerawo, obanga amaka ganaakulaakulana, obanga bizinesi naakula, oba omulimu gunaanyuma, oba obuweereza bunaanyuma, muteekwa okubaamu omukono gw'oyitibwa omusajja. Ate Mukama n'agattako omuwendo n'obeera taata. Abantu bangi abazadde mu nsi muno naye bataata batono. Ekyo kisaaliza abooluganda mu biro byaffe okubanga nti abantu bangi balina abaana naye nga tebabayita bataata. Tubeera ku mikolo mingi nnyo. Omwana n'akaba amaziga naga taata muyita oba simuyita ne mugamba taata oba gyali olina butereevu kumuyita. Kitegeeza nti waliwo gaapu awo gye wasula naye agamba taata munnange alye. Otayingira mu bulamu bwa mwanawo nga muto ng'akula ne bwali ku lulye waganja okuyingira mu mutima gwa tolina w'ojja. Nga taata obuvunaanyizibwa bwo bukole olyoke osanyuke mu nsi muno kubanga oluvannyuma lya bonna ojja kubanga toliwo. Ebintu bingi ebigenda mu maaso mu nsi yaffe juzi byabadde waffe bukunje wa mukadde waffe Kafeero ng'ebimu byeraliikiriza nogamba kisobola okutuuka wano. Kimu oba bibiri oyinza okuyiga mu mbeera eyo nti kubanga taata nga ye kyalambika bulungi bantu be kiyinza okuba bwe kito. Naye n'ekiramu ng'aba famire si nnyo kye munoonya eri omufu eyawummula edda. Mwe abaana nga temusobola kukola bintu byammwe kwebeezaawo. Kale oluusi mwagala munoonya amazima ono waffe ono si waffe ono bino bigenda kubayamba bitya bireka bibasasizza ne mu mbeera. Naye ekisinga ebirala obulungi ebirala byanfuna kubanga temugabanye bulungi. Taata omutuufu ateekateeka ebintu bye n'abireka mu buvunaanyizibwa obutuufu. Kyengamba taata ateekateeka obusika bwe n'abulekera abaana n'abazzukulu. Oba biki by'olina oba biki by'olina teekateeka obulamu bwo taata. Wandika ekiraamo. Beera mwanjulukufu mu nsonga zo. Bw'oba olina abaana b'ozadde abatali ba mu maka gano nabo baleete tolina kubajja okuba guno omusaayi gwonna oba olikola otya buvunaanyizibwa bwo nga taata. Ensi yaffe eno Uganda ejjudde abasajja bangi naye bataata batono. Mukama tuyambe nga bataata. Ate ffe ng'ekkanisa ffe ng'Abakristaayo tusoboza nnyo tusaba nnyo tuweeraliikirira nnyo buli kiseera bwe tubuulira enjiri okunoonya bataata abayimiridde ne mu mulimu gw'enjiri okusinziira ddala mu nnyumba yaabwe nga bwe tulidde olwaliro mu lukuŋŋaana luno olutukuvu lwe tubaddemu. Tusaba Katonda tuyambe bataata nga tujaguza olunaku luno tuleme kujaguza bujaguza ne tufune amakulu g'okubeera taata. Nze am proud okubeera taata eri abaana bange benzaala. Saamanya nti ndibeera taata kuba nakula mu ntiisa ey'amaanyi. Taata waffe nga yasinga obukama mu Eastern Central Africa
muzeeyi Nsubuga yawummula naye yagenderanga kutukuma bw'atyo kubanga buli famire eba ne parenting ey'enjawulo ye bw'atyo yasobola okutulabiriranga abaana be ng'akuba emiggo ku mulembe guno kyasobola kuba bukubi mwana muggo yeeyongera kwononoka nga bayibuli weegamba waliwo engeri nyingi gy'osobola okugunjulamu omwana wo twogera naye kubanga aboogera n'abaana baffe bangi nnyo ensi ewoggana ensi kuba embeekulo social media amawulire buli stage buli kifo buli kanyomero mulimu ebifo mulimu amawulire agajja eri abaana bo kati nga taata bw'obeera taata w'obuvunaanyizibwa byonna ebawulidde ate n'obakuŋŋaanya n'obateekamu ekyo kyoyagala nga taata ekinaabalungamya omwana waaba afunye ebyo byonna byafunye eyo ekimunyweza yeddoboozi ya maama yeddoboozi ya taata tukole obuvunaanyizibwa bwaffe twogere mu bulamu bw'abaana mu bigambo ate ne mu bikolwa bw'ogangayira n'ogangayira bw'otyo n'otamira n'oggwerera n'oggwayo omwana alaba ki nze nakulaba taata wange bingi bye nalaba nga nkula bwe najja okufumbira n'okuwasa byennyini nabikola mukyala wange nanyamba nnyo okukyusa engeri nnyingi nnyo mwewe nali ndaba nga taata wange akola bwe nabireeta mu maka gange bwetyo bwennyini omwaka ogwasooka n'ogwokubiri nga amaze okuwasa gwantawaanya nnyo mu lugendo nayambibwa buyambibwa mpola mpola abasumba baali bansumba ne mukyala wange yennyini nanjijukizanga nti n'ebyokola omwana oba abaana balaba biki nagenda okujjukira nga nange bye nakulanda bwe wa taata wange byennyini byendese mu maka gange tebyali byangu Mukama yatuyamba muyambe mu lugendo n'okukkiriza tubasaba abasajja bannaffe yonna gye muli bataata tukuume ekitiibwa kyaffe Mukama alyoka atuwa omukisa. Nze Reverend Canon Geoffrey Kagoye omusumba wa St. Dunstan Mukono Diocese. Twagala okwebaza olw'olunaku luno olwaleero lwa bataata. Katonda waffe yeebazibwe lwe tukuzizza mu nsi yonna naye nga olunaku ne lutuukidde ng'abaami bangi basudde obuvunaanyizibwa ate mu bifo bingi kubanga bw'olaba mu kkanisa abakyala be basingamu obungi abaami bajja batono waliwo n'ekkanisa nga bazituuma z'abakyala nti eno kkanisa y'abakyala kubanga abaami tebalabika ate bw'ogenda ne mu visitation ku masomero era osanga nga abakyala be bangi abaami be batono bw'odda mu maka obuvunaanyizibwa era babusudde osanga taata nga takyatuukiriza buvunaanyizibwa bwe era ennaku zino abakyala bakaaba ffe nga bwe tuli abaweereza batutuukirira ng'abaami obuvunaanyizibwa babusudde okuweerera abaana tebakyaweerera n'obuvunaanyizibwa bwennyini obwawaka okugula ebyetaago ebyawaka nakyo kizibu abakazi ennaku zino ate be batwala obuvunaanyizibwa bw'abasajja so nno ng'abasajja gwe mutwe gw'amaka era omusajja ye musumba waka yalina okubeera omusumba waka naye mu ngeri nnyingi nnyo abaami tebabeerawo waliwo abamu nga n'abaana babe batwala ebbanga ddala nga tebabalabyeko akeera ku makya akomawo kiro nnyo 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 weewaawo obuvunaanyizibwa tubumanyi naye oluusi waliwo ate ebintu bino byetaaga balancing no balancing akale bw'obanga olina omulimu gw'okola no balancing omulimu no balancing n'amaka naye gwe ogenda okulaba nga ate weekubidde nnyo ku ludda lw'omulimu amaka ogasuddewo baana tebakulaba mukyalawo takulaba era ndowooza y'emu ku nsonga lwaki n'amaka agamu gagootaanye kubanga obuvunaanyizibwa abaami babusudde n'olwekyo njagala okuyita abasajja okukomawo mu buvunaanyizibwa bwabwe kubanga ate ffe emitwe bwe tubeera nga obuvunaanyizibwa tubusudde ng'ate abakyala kati be bafuuse emitwe gy'amaka ekyo kibeera kya bulabe nnyo 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 n'olwekyo abaami nsaba kubakubiriza bakomewo mu buvunaanyizibwa bwabwe batandike okufa ku maka gaabwe bakomewo mu kkanisa kubanga buli kintu kyonna kitandika na Katonda so bakomewo ku kkanisa bangi obasanga ne bagamba nti bali bize naye bw'obuuza bannange bali bize bakola ki abamu nno kye bayita bize kwe kubeera mu birabo by'omwenge obasanga bangi nnyo mu mwenge nga bali eyo yo babeera n'obudde bwayo ennaku zino osanga abavubuka ate kati ennaku zino abavubuka bava buto nga bali mu bintu oluusi ebitazimba nnyo basanga bali mu ludo gye bamalira obudde basanga bali mu matatu obasanga bali mu betting ennaku zino abaana bangi obasanga bali mu betting abaana abalenzi n'abasajja abakulu bali mu betting mu kifo ky'okukola oba mu kifo ky'okutuukiza obuvunaanyizibwa bali mu betting
era kyova olaba nti olw'okubanga tusudde obuvunaanyizibwa Mukama tumuvuddeko, kyova olaba nti ate abasajja obasangana bangi mu makomera bangi eyo gy'obasanga, kubanga ebyo bitambulira wamu. Katonda bw'obanga tomusizaamu kitiibwa era kitegeeza nti n'emisango kyangu nnyo okugissa. So n'olwekyo nga tukuza olunaku luno olw'abataata, bataata mbayita mukomeewo, mutwale ekifo kyammwe, mutwale obuvunaanyizibwa bwammwe, eggwanga liryoke lisobole okubeera nga likulaakulana, kubanga omusajja waatali ebintu bingi bisoba. Omwana bw'akula nga maama yekka yamukuzizza, era olaba nga waliwo kyabulamu. So bataata, abaana beetaaga eddoboozi lya taata, beetaaga taata okubaawo, okumulaba, beetaaga okulaba ekitonde ekisajja, balabe n'ekitonde ekikyala. So n'olwekyo mbaagaliza olunaku olulungi, naye tukomeewo mu buvunaanyizibwa bwaffe, tuleme kubusuula. Kyova olaba nti kaakati ebifo ebisinga bingi abakyala bagenze babitwala, bagenze badda mu bifo ebyobuvunaanyizibwa, nga ate abaami we badda ku bbali. Ne mu gavumenti ne pulezidenti naye yalaba nga abakyala be basinga ennyo okubaawo ne bafuna ebifo. Lwakuba omulundi guno kale twafunye nekya sipiika, naye nga bakyala bonna kumpi ebifo byonna ebivunaanyizibwa baali babitutte. So abaami tukomewo obuvunaanyizibwa bwaffe. Mukama yebaze. Njagala okukubiriza abantu okuba n'amazima n'obwesigwa. Maka mangi gagootaanye olw'obutabaawo obwesigwa ate n'amazima. Kyova olaba nti DNA ziringa DNA, muntu n'atuuka n'okuziikulwa okuva emagombe, bakebere okulaba oba abaana babe oba si babe. So kiva mu buvunaanyizibwa n'okubaawo okuvunaanyizibwa amakaago, oba okiraba okuvunaanyizibwa amakaago n'okumanya nti gano ge maka gange, ono ye mukyala Katonda gwampadde, ono ye mwami Katonda gwampadde. Naye ennaku zino abantu bangi, abaami weewaawo n'abakyala, amaaso gabali mu ngalo, akwata ono ate ono akwata oli. Ebintu ebyo si birungi. N'ekyo nga tukuza olunaku lw'abataata, nkubiriza obwesigwa mu baami, kubanga ate abaami be basinga okusuula obwesigwa. Abaami bangi nnyo n'okugatibwa bagattiddwa mu kanisa, naye ate ne bavaawo, ate ne bagenda ate ne bayenda ebweru, ne bayenda ku bbali, ne bafuna abakazi ne balekawo abakazi baabwe ab'omu nju. So nkubiriza abasajja okuba n'obwesigwa. Weewaawo n'abakyala waliwo abamu, naye nga n'abasajja bennyini. Naye naawe omusajja ddala, kiki ekikutwala okwagala muka munno? Ddala omanyi nti oyo omukazi alina omusajja, kyokka ate era naawe n'okola ki? Naawe n'ogenda ate naawe ne weenyigaawo. Abakyala baba baweddeyo. N'olwekyo nsaba nga tukuza olunaku lw'abataata, waliwo bingi ebyetaaga okutereeza. Obwesigwa mu maka, nga naddala nga tusookera ku basajja, ate era n'okwongera okuvunaanyizibwa okubaawo. Kuba n'oluusi oba oli awo abakyala bano saagala bawolereza, naye bwe tuba nga tetuliiwo, tetubawadde budde, nabo oba oli awo ndowooza oluusi bakemebwa. Saagala gamba nti kyekyo, naye bwe tubanga abasajja tebabadde wabamu, batambula ne beerabira bakyala baabwe, ne babeera eyo ku mirimu ebbanga ddene, myezi 2, mwezi mulamba, mukyala omuli ali awo talina na byetaago, kakati oluusi omusuubira kukola ki? So nsaba twongere okukuuma obuvunaanyizibwa obwo ate era n'obwesigwa. Njagala okwebaza Mukama Katonda olw'olunaku olwaleero olw'abataata mwenna mu nsi yonna. Olwaleero tujaguza kubanga bataata lunaku lwammwe, naye nga nsinga byonna okwebaza bataata abo abasinga okufaayo ku maka gaabwe. Ffe ng'abasomesa, njogera nnyo mu sseeri y'abasomesa, njagala okwebaza bataata abajja ne bakyalira abaana ku masomero. Tuteekayo nnyo visitations naye olaba abakyala nga bajja. Olunaku olwaleero tujjukira abo bataata batwala obuvunaanyizibwa bwabwe ne bategeera nti mu nkula y'abaana mulina okubeera mu figa eya taata. Bataata tubayozaayoza kubanga emirimu mingi, bakeera obalaba nga bavuga ebigaali, obalaba nga mu ofiisi batuuka oluusi ne batalya kyamisana, naye nga ffe ewaka baleseeyo ez'akameeza. Bane bataata tubajagulizaako. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Naye era nsinga okuwoola abo abalala abakyasigaddeyo, bannange wadde abakyala bakola. Bataata mweyongera okuvaayo. Essente zaffe ez'ekikyala zikola ebintu ebirala bingi nnyo, naye essente ze muba mutuwadde ffe nga bamaama
bannange sente ezo nnungi nnyo tuzirabanga za mugaso abo ababadde tebasobola kuweerera abaana bannange mujje muweerere abaana kubanga abaana bano buli w'omuweerera n'amanya embala ya taata ng'eri mu mubiri guba mu mutima gwe omusajja tagenda mubuzaabuza oli omuvubuka tagenda mujja ku mirimu gye ku ssomero kubanga alaba taata eneeyisa gye yeesaamu ne maama ewaka. Leero mu nsi yonna tujaguza lunaku lw'abataata. Sookera ddala ntwala omukisa guno okuyozaayoza bataata mwenna oba abaami mwenna ekyamazima nga mulina obuvunaanyizibwa mu maka gammwe. Kubanga ekyamazima twesanze ensangi zino ky'abantu balaba nga abaami nga ekyamazima abamu si baami. Lwaki si baami? Olw'ebikolwa byabwe. Naye twagala kuyozaayoza akulwange olwabo abalina bye batuuseeko naddala mu maka gaabwe enenjuzayoza ne bannayuganda bonna kubanga waliwo abantu bangi abali proud of their fathers because olw'ekyo kye baabakolera. Kubanga omuntu okikufuula taata ebiseera ebisinga we twasomera nga batugamba father is the head of the family. Taata yakulira amaka oba yakulira awaka. Kitegeeza ki? Nti wabanga yakulira awaka avunaanyizibwa okutwala obuvunaanyizibwa bwe nga taata. Twakulira ng'obutabo twasomanga taata ye mukuumi omukulu ow'awaka. Taata yamanya yasembayo n'okuyingira yasooka n'okuggula kumanya awaka beewaka bali bulungi bali seefu so bwe mukuvunaanyizibwa bwe. Naye ng'ate ekyo tukivuddeko taata bayibuli gye tusomako osoma ngero 2:6 gamba tigiririzanga omwana omuto ekkubo eddungi yalina okutambiramu ti ne bw'alibanga akuze talirivaamu. Kitegeeza nti abaana bano okula kwabwe balina kubanga bali mu kutya Katonda. So byonna ebiseera ebisinga ogwo mulimu buvunaanyizibwa nawe tuguteekera kwani ku taata enkuza y'omwana. Naye osanga ensangi zino tulina challenge nti abaami tebakyagenda mu masinzizo. Abaami abasinga babeerayo awaka. So nja kuyozayoza abo abasobodde okukola obuvunaanyizibwa bwabwe. Naye ne twesanga bw'ogenda ku masomero mu nkiiko ze tubeeramu ezisinga osangayo bakyala. Tugani weebuuza abaami bo baliwa baabulirawa. So nja kujjukiza bataata obuvunaanyizibwa bwaffe tuleme okusuulayo gwa nagamba. Father's Day oluzo olunaku lw'abataata luno ndowooza nti ennaku nnyingi ezibaddewo mu nsi zitondeddwawo abantu bataddewo ennaku nnyingi okubaako ne bye bajjukira naye bagenda okutunulamu nga n'olunaku lw'abataata nga bataata baalekebwa ebbali. Nze naye amakulu genda ba mu lunaku lw'abataata si just kujaguza naye luno olunaku lulabika lwalowoozebwako okwongera okujjukiza bataata obuvunaanyizibwa bwabwe. Nti mu kaseera kano oyinza okwesanga nga waliwo bataata abamu nga bajjukira nti leero olunaku lw'abataata. Waliwo n'abalutegedde ku makya oluusi nga balutegeredde ku social media oluusi nga waliwo amugambye nti waliwo munnaye happy Father's Day naye ng'olw'okuba nti abamu baasuulawo obuvunaanyizibwa bwabwe n'enjiri bajye bayiribamu n'abanga takyasobola kujjukira nti eriyo olunaku lw'abataata. Kuba ne bw'obeera gwe n'otambula mu kibuga mu kyalo ng'ogenda obuuza muntu omu ku omu amanye amakulu g'olunaku lw'abataata oba n'okunoonya abalumanyi nti leero olunaku lw'abataata batono nnyo. Naye ekisinga obukulu si kumanya na kujaguza lunaku lw'abataata. Ekisinga obukulu taata kumanya buvunaanyizibwa bwe. Kino ndowooza nakyo kibeere kirowoozo. Njogedde ku bataata okujjukira obuvunaanyizibwa bwabwe naye ate waliwo ate n'abo abaleetera bataata ate okuva ku buvunaanyizibwa bwabwe mu ngeri ey'ekyeyonoonere. Katugeze otunuulira abakuumaddembe azze ku musajja nti omusajja gwamanyi nti alina famire alina abaana alina obuvunaanyizibwa obw'enjawulo n'amukuba oba n'atuuka n'okumumenya omugongo. Kitegeeza oyo taata ajja kuba takyasobola kulabirira famire ye. Amutuusizzaako obuvune amusse. Tulabye nnyo wano bannabyabufuzi bangi bawambiddwa. Oyinza okwekanga nga ate abakyala be batono nga bataata be bangi. Kati ekyo nakyo kiviiriddeko nnyo n'amaka okweyongeramu obutabanguko okweyongera okubeera n'abaana abatalina abakuza obukuzi nga tebalinaako babakuzizza nga beekuzizza. Kati singa ne bakuumaddembe bano nabo bavaayo ne bamanya obuvunaanyizibwa bw'abataata ne baleme kubakolako bulabe, ndowooza nti nakyo kyandibadde kikulu nnyo, kyandiyongedde ne ku ggwanga okula. Ate ne bataata nabo ne balabika nti nabo bamanya obuvunaanyizibwa bwabwe nga tebabumanyidde ate ku ndiri nakulabika nti abamu bali mu makomera mu misango oba oli awo egitali. Mpa ndowooza yange
nti nga tukuza olunaku oba nga tujjukira olunaku lw'abataata gye bayita Father's Day, waliwo ekintu ekirina okulowoozebwako ennyo, kyekintu abakazi kye bakola, abakazi abakuba abasajja. Abasajja bangi mulaba abakazi kubeera awo banakyeyombekedde tebalina basajja, naye abakazi bakuba abasajja. Ffe gye tutambulira bakazi bakuba abasajja. Ekyomukisa omubi ne poliisi etunuulira nnyo ate omukazi okusinga omusajja, ne beerabira nti omusajja ono ayinza okuba nga tavaayo mu lwatu kujja naye ng'ate akubwa nnyo oba abonyaabonyezebwa nnyo, atulugunyizibwa. By the way, kankozesa ekigambo ky'okutulugunyizibwa, atulugunyizibwa n'okusinga omukyala. Muteekeewoko ne desike naddala ku poliisi nga evunaanyizibwa ku misango gy'abaami. Mujja kulaba abaami oba kuteekawo bitongole binoonyereza ku mbeera z'abaami gye bayisibwamu, mugiteekewo munoonyereze. Naye abakazi bakuba abasajja.